omulungi atulaba tukwaniriza wasibyota ssebo osibyota ennyabo nate tuli ffenna abudde bwa program ezikwata ku bulamu bwammwe obulamu bwaffe ezikwatako nga bulijjo ng'abantu ffenna nga bulijjo omulangira Kalemage gange era nga mu studios enina omukyala nno afuuse ensonga bangaya bami mweyongedde okumwagala ate abakyala beyongedde okwagala nze kogala nze kitegeera era naye bali mwebali nnyo abasiima byetukola mwebalire ddala abakomentinga obulungi n'obubi nino nokomentinga naye nga embeera yonna kikola amakulu n'abasharinga emessage negenda yonna gyena okuba ng'etuuka bane mwebale nnyo mwebale ddala tulina okuba tubaweereza ebyaddala tubaniriza nate mu programu eno mu studios nga mbagambye omukyala kansala waali nnyo financial advisor waali nnyo nnyini ddala ate era psychologist ebyaddala asobola okuyingira mu bwongo n'akutereeza ate mediator atabaganya musoowaganye mukoze eki mutuukire ajja kuba nti yakuyambako ate n'okubanjiza ssente si buno busaire ssente obutonotono nedda $1,000 kugenda waggulu ezebabanja ne bakubanjiza bulungi nnyo omuntu yamukwata amavumba va mataayi n'asaswa ssente z'omunnange kubanga amateeka yagasoma era abimanyi bulungi nnyo nnyini ddala ekyera nga tugamba nti omukyala musomesa era kansala era ekituleese olunaku olwaleero kuba nti twongera okuba nti tutunuulira ebyo kumu ku bukugu bwe yafuna atugabanyeeko naffe tufunemukko ng'abantu bannayuganda n'abalala bonna babategeera bye tuwogerako sasa okulabako nnyabo gyebale waliwo ayagala ennyanjulayo bamuyita Rebecca UK agaba alindiridde ennyanjula Rebecca bamaze okunnyanjula obulamu bugamba ki obulamu si bubi gye muli eyo gye tuli tubadde mu Kongo bagira baba Raila Odinga yagenze netafuze yagenze tafuze naye akulembedde ayinza obutafuza akufaananira ani wano Uganda akulembedde akufaananira ani wano Uganda mukulembeze agenda okufa nga tafuzeeko mukulembeze tugende maaso kati tufuddeyo eyo mu baba tulaba ensi mu kwewandiza kalakaasa buli wamu wano nawone wali naye naye tebitukwatako ebyo nnyo tukomyewo wano tukwali ku bye tukwatako twayogera ku mukwano era tuze twogera ku mukwano naye omukwano gutabudde abantu omukwano abamu tubamanyi tubeegomba tuga gunne gundi bali bulungi oli n'agamba naffe tugoberera abo naddala kati abaana batunuulira embeera nga we ziri nagamba nti gundi ewasiza gundi bawangadde mbufumbo abalala obufumbo ne busasika nga baleke wasa alaba bawangadde ne bufiira awo abakazi wawulidde kesi yabaddewo omukazi okusiba omusajja omwana okumala ebbanga omusajja tamanyi ne mutulimba nesikyerobo tuwogerako naye njagala tubinga tukyogereko katino nnyo abakazi okusiba abasajja abaana notamugamba kituufu naweerera omwana ebbanga nakuza omwana ne mutuulira emmere abaana batulira emmere ebbanga n'ebbanga notava okwogera kintu ekyo lwaki kimubalaka ki ekikolwa ekyo nno nganze omukyala oba omukulembeze w'abakyala nkivumirira ne sekuvumirira oba oddidde right y'omwana okumanya gy'asibuka ng'ogimugjeeko ate ne right y'omuzadde ono omwami okulabirira okwombererako ezadde obeera ogimugjeeko obeera munyazi obeera mubbi omuntu eyeetaagira ddala okukangavulwa mu mateeka kuba bwe bansobi ng'ebaddewo ovuga ekisikiriza nti nsobi kuba ogenda mu kikolwa ky'omukwano ekivaamu omwana obeera otegedde bulungi era bw'oba wakwatibwa ovaayo ne weekubira enduulu n'obeera nga you have exonerated yourself from the act naye okusirika obeera weekobaanye okutulugunya mentally omwami oyo mulabyeko era I sympathize with him mwami mukulu asobola okufuna ebirwadde biyinza omuviirako naye okufa ng'akoze ekikolwa eky'obulungi okulabirira abadde muzadde ayimiridde aweeredde wadde ye teyasoma kuba bw'abadde ayogera mulabyeko ku makya naye nga omukyalo oyo ekikolwa kyewakola si kituufu era tukivumirira abakyala mwenna bw'oba omanyi nti olina ensobi mu baana bo ng'omwana si waawano vaayo oyogere kubeera kyotegese kuba kati omukyala obufumbo obumufudde n'abayinza okuddamu omuwasa nabo kati si bangi kuba ekikolwa kyeyakoze buli mu kyesittaza kibi mulina kuvayo tuwulira nti omwana gwenina si immediately
D, what do you mean immediately? Ekisooka obwenzi mu bufumbo kibi. Nga wakenda. Nawoga nti nyenze. Obwenzi mu bufumbo kibi. Yes. Buli lw'okakasa nti ogenda kwebaka n'omuntu gw'otasobola kubeera naye oyambala mangu ove ku kitanda ekyo naawandaba. Bw'oba omanyi gw'ogenda okwebaka naye tosobola kubeera naye. Yes. Kigenda kuviiramu amaziga. Kati omukyala alumwa ku lw'omwana we, alumwa ku lw'obufumbo bwe, n'eggwanga lyonna tuyimirira nga tumuvumirira. Era buli w'anayita afuuse ekivume. Ku lw'ekyo kye yakola. Nekiva ku ki? Kiva ku butali bwenkanya. Kiva ensonga zino tubadde twogera ku dating right okufuna obufumbo obutuufu. Ensonga ezo tuzikonyeeko. Era tulina obufumbo ddala obulema, obufumbo obubi, obufumbo obulwadde, obufumbo obufudde. Katuyinza okuba nga ali mu one of those marriages nga alina ayinza okuba nga omwami alina kye yakola nono ne yeesasuza, oba ayinza okuba nga yayenda nga kuba muli omuntu nga natural mwenzi. Mwati muyinza okunenya omukyala yekka bambi naye nga temutegedde embeera kyezaaliwo ezamusindiikiriza. Sajja ayinza okukugobera ebweru, genda ebweru tojja kusula wano. Ekiro ekyo ne muyombamu n'agenda ku neighborhood n'agamba why wano waliwo embwa n'empisi zijja ekiro zijja kukulira bwerere jangu osule wano. Lwasuzeyo n'afuna olubuto agamba ebba nti nafunye olubuto gyewangobedde. Anti engeri gye wangobedde waliwo ebyabadde obeera nga mwenkanya. Ebitabo bitukuvu tugamba amazima gatufuula baddembe. Kale kye ŋŋamba nti temunenya mukazi oli. Tetumunenya. Nze munenya ng'omu. Tosobola kuŋŋamba nze ng'omu ali psychologically okay. Munenya lwaki asooka mpe sayidi ya story sayidi ye sijja kugiwuliriza olw'ensonga the end justifies the means. Abasajja abamu kiba tuli bazibu naffe. Yes, nkimanyi nnyo. Tusobola okusindikiriza omukazi okola kyataalikoze. Yes, naye jangu oyogere, come to terms. Naye ddi anti oyogera ddi? Immediately bw'onsibira ebweru ate oba okyali mwami. Otya Anshinga nti obusungu obwo. Anti obusungu bubaddewo naye ekyama kino mwami Kalema omuntu akuuma ekyama ekiyinza okuvaako okufa aba mutemu. Kuba kati oli omwami oba yekadde oba yaani ali ebweru wabaddewo connivance. Obulamu bw'omwami ono ne bw'aba yakola bubi obubi buno bwe bamusasuddemu bubikka. Wanzalamu omwana naye tumulabirire. Omusajja abadde alabirira balitaasizza ensimbi ye. Musajja mwavu abadde amubonereza ku ki? Yamukola kyeki ate n'alemerawo. Lwe olumba olukutta empola nga totegedde. Atuukiza obeera enjogera egamba. Oli omwami abadde mugagga. Lwaki omwami oli teyatwala obuvunaanyizibwa? Kubanga abadde amanyi. Era nsuubira abadde alabirira omwana ono. Kuba bw'obeera mu America nga n'omwana alina contact. Kuba omwami natulabyeko ng'alanya ebyeri. Ekitegeeza omwana abadde in the know. Kati ekitegeeza ono babadde batulugunya mutulugunye which is wrong. Musajja mwavu, omwana asomera ku ssomero lya bbeeyi. Kwegamba omusajja ayogedde n'enkwatibwako ne nti abakyala olumu tukola ebintu naye bigenda okuvaayo biswaza. Tudde ku kyekyo nti DNA bagikebere nga wakafuna olubuto oba wakazaala. Era nze mpagirira ddala. Nze nakugamba bagikebere wali. Omusajja abeere shuwa. Tunulidde amaziga ga jjajja mwami azaala omusajja ono. Like we have raised this child. Naye abakazi mwavaawa. Wabula nange nasangibwa ndi mukazi. Nazaalibwa ndi mukazi naye timusaasira. Amazima gabeere mazima tubeere n'obuntu. Tosobola omusaayi ogwo guba muboole aleese eddibu ddene mu kika kyonna. Emyaka 27 ng'omuntu muli naye. That is a very big space. Olaba bakuggyako mbwa. Oba neefa bufi. Ng'obadde ogiwa emmere ogyagala. You get the pain. Naye omwana gwoleze gwonaazizza gwoyimbidde ssuubi lyo. Kubanga omusajja abadde aweerera ng'amanyika agenda asoma amateeka alimpolereza emisango gyange egy'ekijja bwemi egy'ettaka. Naye afudde n'essuubi lye lyonna. Omusajja oyo mumukoze bubi era mwami Kalema bw'oba ofunye leads ze n'ali agadde okwogerako naye ne muzzo obujja because he's sick. Asinga afiiriddwa kubanga shooka emutuuse kayinza okufa. Omutima gwe mukulu. Obwongo bwe bukulu atuuse mu stage ewummula era baabaana nga bazze ne bawummula n'afuna essanyu n'ali akanyama n'abaana be naye ekyo kye mumukoze kikozezza obulamu bwe bwonna ne mu kufa kwe kwonna mumukosezza. Si kituufu. Abakyala however much omusajja akutulugunya yimirira mutwale ku poliisi. Tomusasuza kikolwa kino kuba kino oba omusse buno butwa. Asobola okuvaayo n'akuba omukazi oyo n'amutwala mu kutta.
decision y'omwami kati obwongo bwe tebuli steady era abamulinaanye mwenna bwe munandaba mumuyambeko temumusalira musango ne bw'aba yali mubi nga nammwe mukakasa ekimusasuddwa tekimugwana yeetaaga mental health okumuyambako obwongo bwe n'omutima gwe okudda abasawo abali eyo mumuyambe kuba kati pressure sukaali jukira myaka mikulu byonna bitandika okumanifestinga kubanga bambi bw'ayogedde abadde muzadde nze ne yakuzibwa omwami atanzaala mmanyi omuntu bw'ayinza okufaayo lwakuba nze yandabirira amanyi nti tanzaala kuba nali mukulu naye olaba enjagala gyanjagala nti ndi mwana naye kati ate ono gwe yazaala ne bamuyita ne mu ddwaliro n'asayininga empapula n'anaaza n'anyiga ekyogero omwana asula akaaba. It is wrong. Ebintu ebyo you people, it is wrong. Abakyala mwenna abali eyo ate musirikidde ye nammwe mubikola muveeyo, you make things right. Omwana afiiridde mu bubi n'omulambo gwe mifo ky'ogukungubagira abantu bagwesittala abantu banyiivu kiva kukimu abakyala okuzaala ebweru w'obufumbo zempisa embi kuze nabagambako abantu abamu beeyisa bubi abantu abamu beeyisa bubi ate nakugambako wayogerako ku bujja n'ebbuba ne nkugamba obwo bulemu ayinza okuba omwami alina we yasobya oba n'akola we are just assuming tetumanyi kuba tetunagenda mu story kati omukyala naganja kimukola revenge. Yes. N'akozesa ebbuba lino eryokuba nti akoze kino nange nja kukikola naye ate bivuddemu bino bibi nnyo kuba omukyala bw'ayenda ate weesittaza omukyala omwenzi yeesittaza aya bas si kituufu nze nkivumirira muga mwafuna omwenkanonkano omusajja kyakoba nange kankikobe. That is wrong. It's wrong. Very wrong. Toli kwenkanankana. I condemn. Nedda you supposed to submit ani abaga mwenkana n'abasajja eyo no tuyiseyo buyisi siye tugenda okuba ntutunula munafu atuliriza naye twogera ku nsonga za mukwano, nsonga za bufumbo, nsonga za kwagalana bassebo ne bannyabo wetwogerera obudde buno mu ggwanga lya Uganda ensi eri mu kiwubaalo ensi eri mu nnaku ensi eri mu kwebuuza lwaki abakyala abakuliridde mu myaka befundiridde ne bafunyako sikaati zaabwe ne blouse ne bagisiba ne banyweza ebitambala ku mitwe oba n'obupale bwaba ne bambala ku mitwe ne banka okugwa mu mukwano n'obwana obuto obulenzi kesitade eriwo oba betutunulira right now okusinziira ku bibadde bajja balaba ye mukyala abadde avuddeyo ng'akaaba maziga ku social media amayiddwa nga Mariam agamba nti Seekisa Shabani yamubbye olw'ensonga nti yagwa naye mu mukwano ogwa online ku TikTok atudde mu ngoma mukazi n'agiddamu n'agoberera ne basiganya obunamba batuuse ng'amubbye sente zaga millions nga 15 n'ebirala ebitabalirwa ne yagamba nti nno mu kwogerezeganya kwabwe wakati w'omulenzi Seekisa Shabani n'omukazi yagamba nti ndi mukazi mukulu first born alina emyaka 24 olinga gwa mwenkana onamugamba nti omukwano gw'omukazi omukulu n'omwana n'omuvubuka omuto gusobola okubeerawo nammwe ebyokulabirako nga tulaba Zari Bad Black omulala tulaba Desire tutandise program lwaki abakazi abakulu bagala obwana obuto bwe twasooka okulaba story eyo ffenna omukyala twalaba nga mukulu naye tetugenda olaba selekita naye selekita si muto kati example tejjanga nze suutinga era muto ku mukazi omanyi kati abasajja mukula bulungi naye emyaka kati ffenga abaluddewo Shabani si muvubuka nga okusinziira ku ndaba yaffe lwakuba nti omukyala tukutuka kati abadde ku ddungu bakola nnyo alaga nti mukulu naye omukazi wozali omwana emyaka 24 osobola omuzaala nga wa 13 kati alina tubuli yazaala wa myaka emeka obukulu buli relative yagamba mukulu omukazi yagamba anti kati fe abakyala okukula kati batugerera ku bintu oba n'abaana batwetoolodde naye waliwo abaana abazaala nga bato emyaka gye nebanga mito naye ng'embeera yenkulu omukazi yadimitinga naga nti oli mwana muto oli muvuka muto ndi mukazi mukulu awo njagala tutambulire tomwoleza nnyo ku mya myaka kati ekibuzo kiri nti lwaki abakazi abakulu bettanira nnyo abavubuka abato abakazi abakulu bettanidde kibeera ekyo naye example sigenda gikozesa Shabani muntu mukulu nze abaddeko mu basajja basajja tebava mu kifo obaddeko mu basajja otya yes anti nze ama counselor I have met people n'obalabanga omukyala mukadde ng'omuvubuka muto n'ogamba mpe ku ndagamuntu bakwana bufumbo mubanzemu ebbanga ki myaka 2
omusajja agenda okujjanga wataano naye nga kijana akolamu alya bulungi mental alyoke omukyala azadde atulugunyizibwa mental talyoke n'akaddiwa kati nze emyaka gy'abasajja ngitankana ogitankana naye nga ekyo abakyala okwagala abaana abato gyekiri tulabyeko examples ez'enjawulo eno ya Shabani nze ngitankana Shabani si muto naye nga gyebali abakyala abaagala abaana abato lwaki n'olabira ddala ng'omukyala wa myaka 49 alina omwana wa myaka 18 lwaki ebyo tubirabyeko kakati ensonga ezimu ku ezo abakyala tugenda ne tukula ne tutafuna mukwano ogwo abamu twafumbirwa tuli bato abamu bafumbirwa bato abamu okusoma kwagaana n'ameesingamu hiyandira naye amugaa kayafunye olubuto agende naye naye nga si ye musajja gw'ayagala yabuzaabuzibwa yeeyisa bubi kubanga okwo kuba kweyisa bubi by the time you do things that you're not supposed to do obeera tolivinze up to the speed of what you're supposed to do siniya tufunye olubuto yes we sympathize with you naye naawe olinawe walagajjalira obulamu bwo yes kati waliwo abantu bwe batyo n'agenda kusoma gundi n'amukyamya mu kazigo tubalabyeko mwana ali mu uniform ali mu kazigo n'omuvubuka kati n'afunireyo olubuto nga yagenda kumukuba kifaananyi kya iPhone 17 kati yazze kivaayo nga bannange tolinga bw'ofaanana kaakati nga yagenda ku lwekyo naye nga bw'omubuuza ddala musajja kigoyagala mu description eyo ono wa iPhone tajaamu naye lwakuba nti yaliwo jjukira ffe tetulaba tuwulira nga yayogera ebigambo naga nti kale wadde naye agenda okukula bamumufumbiza olw'empaka abadde naye naye nga tamwagalangako ng'awulira si ye muntu gwe yali badde naye kati ne butuuka n'akula ne yeetengerera naga naye bufumbo buno because you always revisit your trauma oddayo nogaa naye nakola ki ekintu kino baŋŋamba nga nnyumira nnyo bbulu naye bwendabye njagala nnyo yero oba red bwenneezudde ndaba nga engoye zirina engeri gye zintuulako otandika okuva ku kiri kye baakugamba naawe ne weebagira ssemateeka afuga ggwe n'oddayo n'orivisa taata kalema ono yakola atya sajja ono bwe nzijukira yankwana bubi nnyo enkwana ye teyali gye njagala kati essaawa zino bwe muba mwawukanye kati omwana omulenzi abalenzi ekibagaza abakazi abakulu byanfuna abalenzi bafuuse lezi tebakyayagalira ddala kukola bageera ku live kati saawa zino gendayo olaba talina kyatunda talina kyagamba ggwanga talina kyateesa agavuga mutapinge muwere naye yafuuka abakazi abakulu baba ne ssente anti era ekikuza ekikufuula nti oli musajja mukulu kwe kubeera nti otambudde n'oyita mu emotional issues n'oyita mu financial issues n'oyita kati ogenda okutuuka nti nkuze oba olina ky'osinza omuto omusinga obukulu omusinga okumanya okutegeera n'ensimbi kubanga gwe gy'obadde okolera tugeze olina emyaka 45 watandika okukola ng'olina emyaka emeka kati ono omuvubuka ow'emyaka 18 tasobola kubanga akukutte mu sipiidi y'ebyenfuna ng'okuleka nga naawe obadde olina w'ozannyidde naye abavubuka financially obeera olinamu kasente soka yavuka bala sente eyo bizinensi nnene nnyo e Kampala wano ekyokubiri abakyala abakulu bamaama abavubuka bano abamu tebayagalwa ewaabwe kati ogamba banonya omukwano gwa maama kubanga amuyita mami nga kyekyo alabira ddala ng'asinga nennyina amuzaala ate mami wabeera mukazi wo anti maama mukyala wo maama wo okimanyi yes mukyala wange mama wange yes but waliwo byatakola mama wange patire yes anti kati sokkiriza nti maama wo wadde patire alina paati ya maama gy'azannya so ati abalenzi balaba bamaama n'amuyita bebi nga kyekyo ekituufu so bamaama baagala abaana baabwe in return bamaama twagala nnyo abaana mukola ensobi kati omuvubuka ono bambi obeera omulumirirwa oba omwagala kati omuvubuka n'agamba nti kanjagadde bw'ati kati bwe nsinzaako wano nja kufuna byonna bamaama ne mwegadanga n'abaana kikolwa kya mpisa mbi nno those are women that have not been groomed abantu abatalina nsa oba kuyita kunamira baana oba okunamidde abaana mujja kifuula kyonna kye mwagala but the fact is cross generational sex naddala mu bakyala tekola mpisa mbi tulaba ekisooka ogambye ensimbi omulenzi ze yeetaaga
Nebijjirako. Ekiwedde ekyensi bino lugamba ekirala omulenzi anoonya omukwano okuva eri maama. Nona anoonya validation mukulu munnaffe. Omukazi. Kubanga omusajja mukyala we omugamba emirundi emeka nti mulungi ali beautiful. Every day. Yes. Then you're still on track. Waliwo omusajja ogana ngamba nti nyumya kati gwe tola nti onyumye gwe bofulu badde oteso. Nali kikulu ayisha olemera ddala mu bintu by'ekyana ekyo. Tonzize yo naawe. Titula mmotoka tugende. Validation. Omukyala yenna yeetaaga assurance. Kuba ebiseera bingi twevaako nuga ebbeere nga ligenda spina nti naye muna ebbeere likyali waggulu. Ekyo kyokka kiŋŋumya ne bwe mmanya nti onnimba. Kiŋŋumya nti okay. Bwe nsiba kabiino ga nti ezo enviiri baziyitaani. Ye penny ye pencil. Penny akunyumidde. Ebyo we need to hear that. But most times bantu betuli nabo batunula bavuga batunudde bati. Abasajja emyaka gyammwe. Yes, betulina eka. Kati mwe n'abaami abali eyo mumanye nti ekyenza bakyala bammwe ku bwana buno obuto. Akaana katuula mu ngoma nno. Nekawana omuntu. Nekagamba sikulabanga. Oyo mugaba. Mama nze ndabanga emisuwa mugaba yoyo. Oli bulala. Ebbeere teriyonsangako ng'olina abaana 7. We want to hear those things. Kinaga nti abakazi bagenyo balimba n'owakana. Si kubalimba. Abo batonimbye. Anti kati one man is. Watu oyaba nti bbeere lyagwa liba kuwaana. Anti oyinza okubanga lyowaana gw'oyagala lyagwa. Nga gwe obutonde bwe yagwa ebbeere gwe weetaaga. Nti wagwa ebbeere eddungi bannange. Ate oyinza ogaa nti wagwa ebbeere. Mukwano tokyogera. Gamba nti ebbeere teryagwa. Yaba takiyaba nti nnimba. Abakyala n'engeri gye tuwuliriza. Ebiseera ebisinga mwogera tusirise. We close wano we tulaba. N'otandika okwogera n'omuntu wange ow'omunda. N'omugamba nti naye sirabanga muntu mutono nga Aisha. Kumbe. Bannange oli sweet surrender tolo short. Naye nga weeraba naawe nti oli munene. Naye nga kye njagala owulira. Ogenda mu ddwaliro ne bakugamba Aisha va ku soda. N'ofuluma n'oga nti bambeka fanta akanyogoga. Because it is your desire. Yes. Noga doctor ndekamu katini. Kati there are things byokola nga desire yo kyeyayanira. Sigamba nti nno buli akikola aba akoze bubi. Naye validation zizina abaami abatuwasa. Abali eyo abakyala bammwe ekibenza si kinene. Tebiba bingi waliwo yayimba bye banoonya. Mukyala tanoonya bingi. Kumugamba nti ali smart. Nti mu bulungi Aisha sikulabanga. Sirabanga mukazi mulungi ntambudde. Nga naye akimanyi bulungi. Bwoga omukazi nti oli smart. Kimutwaza mulungi. Nkutidde. Eno gyava waliyo ki? Eno gyava waliyo okugamba simanyi nangoye zikunyumira. Sitegeera. Tikano kasikati olabeta. Nze simanyi bya sikati. Gwe yambala bwambazi tuve wano. Abaami muleze emitawaana waka. Bibaluma bulijjo abasajja batabawaana. Bitulumira ddala nnyo. Nnyo. Yes. Obwongo bw'omukyala eva bulina kubeeraawo kyovala batukola nnyo tantrums to be noticed. N'omusanga unaakaaba n'omuganda emunanga Aisha okaabira kyenzijukidde kye wankola mu 9 mugumu. Omugamba mukulu munnange. Ani mukulu munno? Nze siri mukulu tampita mukulu ekyo n'ayongera amaziga buli kyofulumya kyongera mukaabya. Lwaki gwe omusanga akaaba mukwate. Mugambe nti kyonna ekikuluma nnyiza okuba sikimanyi. But you're very beautiful. Ajja sirika agambe n'olimba. Tesirimba nkakasa. Abula nno kalema. Peyina evuddewo. Bimwagala ebyo. Bibagaza obwana obuto. Anti kubanga bo bayina obudde. They study the anatomy of this person. Time. Yes. Time mu kintu okyongedde. Ensonga ndala. Obudde. Abavubuka bano bayina obudde kigwa tebalina byakukola. Avudde oluusi ayinza okuba asoma kale yakamaliza okusoma waali. Saba n'obudde. Aba n'obudde and he has the right words. Kakatindako. Kati mwagala omusajja akere ku makya agenda akole atafuna obudde obunaakubeera okubiibita katali mukola. Bw'obeera ku mulimu nk'onaamu akasimu. Hey babe. Ngandi baby ku myaka 6 gye nnina. Sina budde bwo. Mukwano oba tolina budde ng'otya tobuyina. Clients bagiraani n'okutambuza container zigira bikoze bitya okirirenga kino nakiri. Edda ki second emu ngambe nti naye omanyi. You're beautiful. Kijja kumala olunaku lulamba sikubanja bingi. Ng'oli ku mulimu. Naye n'ogenda n'omala wiiki. Wakati okubanga yo simu munnange oli ku kyeyo kuba wagenda nkolerera mmwe kaakati nze sina na budde bw'emoola w'omanya abakazi. Ze emboozi z'olina. Wabula ate gwe mwami wange oba mwami w'omukyalo oyo. Omukyala yo gw'olina kimanye nti yeetaaga okujjukiza every other day. Mbu mulungi ate omwagala. Awo omukyala ajja kumanya naga nti wadde ensi enkubaganya naye kalema gy'ali.
era oba oliawo nga ka message okitegedde omukyala n'omukuumira awo ffe tuli bakutayiza yes muninga baamira ffe tuli bakutayiza tuyinza okgenda ku mikolo naddala embaga ezo zitujjukiza moments kati bw'oba toliiwo omukyala wo ng'agenze mu mbaga toliiwo ali yekka mukwana amulinaanye wano ajja kutujjukiza ayinza ovaayo n'akaana kanna kekabadde kaani akaafudde tetwagala nnyo kwogera ku bafu rest in peace naye ayinza okuvaayo naga nti laba nga bakumba beeriisa ezo moments they bring back memories kati bwomanya nti omukyala wagenda ku mbaga keep in be present wadde toliiwo oli bweru wa ggwanga be present musindikire message mukubireko mugaye naye muli bulungi embaga etambula tandi eno naye banensubwa embaga ndaba nga ddala kadali eyo wali yali kunyumidde you occupy her mind naaba nga ali mu mukolo naye nga gwoliwo ng'akulaba mukumanaga bwati bwe yandiisa mwenna abatawasa kati mugenda ogamba kakatiibwa abatagattibwa mugenda okayana but these moments abo abafumbirwa oba ne bawasa they come back kyobola nti abantu abafumbo bwe basinga mu mbaga ate noga ate banoonyaayo ki they want to come back and refresh their minds nebaga nti wow omwana yakubye ebirayiro naye ffe abala tugenda mu reception keeki teyawoomye tugamba ekikolwa ky'obufumbo we don't take it as important but marriage or wedding is a memory to the people that attend ku ssente n'obudde musinga kuwagala kyabakazi byombi in equivalence omusajja sente alina okuzibeera nazo n'obudde nga weebuli bw'abako ne ssente nga mugenda mwenda bw'aba na ssente zokka ng'obudde tebuliiwo anti kati bino ssente byenkolera ate gwe olina obbiraba bisobola okubalansingibwa ebintu ebyo yes and people have balanced yes kitwala kukkiriza omusajja n'amanya nti Aisha muwasizza mwagala muwasa abakyala nga mubaagala tojja tomala gagamba munnaye twali mu bbaala kakati ate olubuto ne lujja ekikazi ewaka sikyetaaga kubanga ezo emboozi nziwulidde mu ofiisi yange nziwuliranga nnyingi namuwasa lwa kitaawe yannemerako bansiba abo boolaba naye nga si gwe gwayagala naawe n'omanya nti ndiwo lwa maggwa kati obufumbo bwe buti obulema buli kyanaakolanga nti munange efumye omukyere saagala mukyere sirya mukyere n'omusanga ate mu restaurant ng'agutumizza noga nti biyi n'agamba nti munange ntegesa oluwombo onoonya kundoga sirya luwombo n'agenda ku luwombo n'atumya oluwombo n'olaba nga there is hardship lwaki omwami teyakwagala omusajja ng'akwagala ajja crossinga all borders to make sure he's seen abaami tebeemulisa naye omwami ayagala omusooso wazera abakyala bali eyo bwe bakuyita ku mukolo batonaba nakubuuza ku bantu bagaye nti mbanjulira omwami wange omwami Kalema Peter ye mwami ankuuma ekyo kyokka obwongo bw'omwami kibutuuza naga nti ne mubanja ndagayo mu bumpi bwange mu bwavu bwange mu bubi bwange I am shown omwami naye ayagala assurance nti mukyala wange neenyumirizaamu n'omwami naye abakyala beeyagala nabo nti abaami babenyumirizaamu bawa akazindaala omwami n'ayogera n'amalako ne bamuga nti naye omukyala bannange okusembyayo kakodi ebyo yo emotional abusing people ntudde wali mwami Kalema bakuwadde omuzindaalo obeeko byoyogera ntudde nnekanekanye mu busuuti yange banaye mbeebaza twebaza ab'ekyaggwe ab'ennakatu ab'egundi tubeebaza kuba ku mukolo guno mubadde b'amaanyi nnyo banaye sijja kwogera nga babyabufuzi bannange mubeere bulungi nti you feel you're not recognized you feel omwami ono alinga atayagala alabibwe naawe omwami wena bw'okwata akazindaalo mention omukyalo oyo ye atayimirira abawuubireko take your time because the moment you have the microphone it is your time teri asobola nakugambako we bakulondedde okujja okwogera kitegeeza bakulabamu ensa abakyala emwagala nnyo otakikola otandika okunkosa kati buno obuvubuka buyingiriramu you create a gap nelinda katono nnyo because tutulinde kati ensonga gye twogerako kukosa abavubuka kuba ogambe omusajja aba takuwa budde lwaki ogenda n'omuvubuka n'otagenda na mukulu munno amakulu munnanga nti ekirwadde ekiri ewange nayo gye kiri newuwe kye bakaaba teri budde
ate tuli bantu bakulu amanye ebintu by'okwekozaako tuli bantu bakulu n'osooka ng'onnumiriza lwaki ng'onnumiriza obukulu bw'oti fe abakyala tetukaagatagala kubeera bakulu kola ebijja mu myaka gyo Aisha kiki ekyo kyo oliira mu kkubo lekaleka nawe nze ndi kansala ku kyalo tuula wamu nakugamba kutuuka wa naye mukwano n'otamala akavuga bwe kakuliisaako nomugamnenga ndi muntu obukulu bukuliruddawa mukwano lyali ajja gweri kweganeka kuwaga mu mbisa embi obwana bwe buto butujje ku mulamwa kati abaami mutuyambe mutuliseeko mu kkubo yes abakyala bwemba mukyala wo mwami Kalema abakyala beeyita amannya g'abasajja nga babawasizza si gwe yeegulira empeta wali ku hamu n'ogyeteekako n'ogenda nogaa nti nze mukyala Kalema Kalema nga tayimirira gagamba nti from today onwards we pronounce you as husband and wife that is when the special announcement is made bw'obeera nga wafuuka Kalema officially legal and everywhere carry that name eryo erinnya erya Nakamaanya erya Nabisubi erya liteeka eri teekako Aisha Kalema era erinnya eryo lyotwagala okuwulira naye wali wagamba nti nnyala yange munayo lyesibyeko nnyo erinnya waali livuddeko nkimanyi nti nakuwasa naye nsibya kwenda ng'ondabisa kiki kyabaakweka takubeera naawe takwagala omwami yenna ng'akwagala yafaayo Aisha nga tonnakyusa linnya erinnya nkyalaba ayidde leka naawe tugende ku nniro abasabye mmeka banaye nze njagala kulaba nga gwe Kalema kubanga kinnuma nakuwasa okitegeera naye waliwo n'agamba ne tukyusa erinnya kakati bannange n'ekifaananyi kye twekubya ku mbaga ne mu ddiiro tekiriimu obufumbo obutuli mu mutwe ekitegeeza nti we are not intentional at doing this naye omwami n'omukyala nga muli intentional togenda wa muvubuka ono olw'ensonga there is no space to think ekyokubiri twagana password mu simu buno obuvubuka buyisaawo message ezo nga mwami Kalema asobola okubikkula essimu yange without permission era gabwe mpaka essimu yo tobuuza ojagaza ki lwaki temuli lwaki tajagala maybe ayagala kuba kuyiye tamanyi gyeri but you're putting on a lot of resistance kubanga olinamu akavubuka akagamba nti hey baby okitegedde ate ka message okatunuulira buli dakika n'okayita buli Kalema wakumako n'oddayo noga yagamba nti I am beautiful notandika I'm beautiful kwegamba oli maka ga muntu mulala ate otijja na muntu mulala ebyo ebintu bwe biba nga toli ready for that kigenda kubatawaanya kigenda kutuleetera emirerembe gino egy'okutabika emisaayi lwaki kuba obuvubuka buno they are so nice mwami Kalema buno obwana buli intention okutumaliriza era abakyala mwenna abali eyo kajja ne kakujjira mu with all intentionality tejjukira talina byakola atuula ku kompyuta n'asala ebifaananyi n'abigatta n'abiteekamu obuyimba n'olaba nga gwe wali otuddewo okitegedde n'akwongera ku hips bwe ziba zitandise okutawaana AI etukoze ekintu ne weetunuulira ng'ekyo ky'oyagala lwakuba ono omwami wo ne kompyuta tamanyi giteekako oli ku kantu kali akajjudde AI kakumazeewo kati abaana abo ffe tubawadde obudde omuvubuka omuto wa myaka 2 bw'olina emyaka 4 akugamba bigambo mubasanga waye abaana gye bahangingira ku mitimbagano kati bwandaba nga kalaba kazina katudde mu challenge olwo nogaa nti kazinya ebyenjagala nokaweereza anti ogwebiri nti olina byewamiisinga kati obisanze mukana kavubuka kabyogera ebigambo byewamiisinga amazina ago naagasobola mukulu munnaffe awo challenge eyo nagituulamu ojawulira omugongo omutima kubanga ojja kukalaba n'ab'emyaka gyako twogere ku nsonga z'omukwano zino zo ziba zitya wakati wa abakazi tuga bagala mukwano bagala friendship bagala love oba ebeera last ki ekibeera waawo kubagala buno obwana obuto abaana bato abo bakuwa obudde kyekisooka ekyokubiri gwe obawa ssente kati buli omu aba yeetaaga munne ow'obudde ayongeramu ekirungo mu budde ne ku munaana n'azuuka n'agamba I was just thinking about you ekyobudde njaga okiveko tukivuddeko tugende wali ekyomukwano omukwano ogwo abaana bano bali exposed too much bamanyi ebintu bingi nnyo kyovulaba bwakwata ku mukulu munno ayinza obutadda atuukira eyo nga ate kamaze omukubira mu nju ye n'agamba naye akalenzi kanzita abaana bano bamanyi abakyala kye baagala basoma koosi no zagiyita womenology bamanyi kye baagala mu mukwano mu bakyala abakulu kubanga lindako
omulenzi omuto n'omusajja omukulu ani yabadde alina okuba nga amanya ebyomukwano okusinga anti omusajja omukulu tomanyi mukwano anti togwongerako mukwano guba mupya buli nnaku tuyiga ono omuvubuka buli nnaku aba mu ssomero intention ya kwagala Aisha naga nti atera kwambala ngoye ki essuuka n'agula za bbulu bw'aba nga ayambala bbulu gwe noga nti mususula musuuka za bbulu kino emyaka gyange njagala like you don't pay attention omwami ono omukulu omukwano bagumanyi naye ogwabwe guli nga bwe byali naye mulimu abasajja nabo abeesomye okuyiga ne babeera mu misomo egyo ne bagenda ne banoonya kiki ekisanyusa omukyala wange Aisha ono kiki ekyalimwagazza okubeera ng'akyali mukyala wange ayagala trip waliwo omuntu nga tayagala trip naye gwe noga nsonda ssente za trip saagala na trip nzani yaganjagala nze njagala ng'otudde wali okyererawo ne tunyumya ne nkubuulira ebyaliwo mu Ssematalo naye gwe oli opaala kubanga nnoonya za Maldives kyebalaba bavaera Maldives ne bagenda mu mizigo gy'abantu ba Shabani ne bagenda eyo emendereyo yes lwaki kukyomuwasi kyayagala omukyala mubuuza ate tukyusa kati tonnemezaamu tanti kati nakusanga oyagala nnyo ebinyama bikoowa nesigamba be asking leero tuli ku kirala leero njagala nkoko ye ate jjo waŋŋambye ebyennyanja ti navuddeyo kati ndi ku nkoko beera enticing gw'omwami ate naawe omukyala when we are going to make this marriage work kubanga it takes two to tango bwe buba obufumbo bunaakola obuvubuka buno tubugobere ddala mu kisaawe eky'omukwano gw'abakyala abakulu n'abaami abakulu banga muvubuka obwo bugenda ne kalya bukira kulya mmwanyi na mulondo na kugenda mu gym kukola kanyama kati n'abasajja baga basindikeyo nga bakulidde emyaka bakola ebyo it is healthy omusajja alina olina okukolamu agereko mu gym yes ale ku mulondo gogola emisuwa yes mulondo lwakuba nti mugugamba bubi but that is a cleanser buli muntu yenna agwetaaga lwakuba nti abagulya bagutuuma erinnya nti ate kikolwa kimu kyokka but it is a cleanser gugola emisuwa ne muvaamu amasavu it is good so kati abakazi mwaga nnyo abali obw'omulondo nze ekyo nkiraba mu saidi ya bulamu era omusajja bw'aba agulya I don't have a problem with tuli ku bavubuka bennyini balya mulondo na mwanyi na kuba gym bye mwagala ebyo ku basajja anti twagalamu era ku maanyi mugagaza muko ku strength because amani yes wachton situla naye noga ati olungeza mbona ati mugongo yabo nonkuba wansi akavubuka ne kajja ne kanjolawo swept me off my feet kati nokayana abavubuka batumalako abakyala namwe do the work kusitula omukwano teguyina formula wemba njagala kunsitula kalima nsitula bw'oba oli atonsobola genda okolemu kiki ennyo eyo gym yes Jiji mukwogerako invest that is a health service tuze ku mwanyi lwaki mwaganya abalime mwanyi abalibe mwanyi zikola ki simanyi bya mwanyi emwanyi tumweche zikola emwanyi zigogola emisuwa ngokyogedde zigogola emisuwa alosiyagala gogola emisuwa ng'omulondo we guli nakufumbira oli kasajja katini oli kawanvu nze kyekimu ku byandeeta ewuwo neŋamne omwana mutono muwanvu nga nyimba obuyimba bwange naye olubuto olukoma Kenya wenna oli awo osakaatidde tokutegeere kuba tonfaako nze nkufaako anti kati emmere olya nnyingi bwe nkugamba kuna sinze njigula onyongera omutwe gw'engege njagala emitwe ebiri ekugamba wafuuka ekizibu kati kwegamba eri shepu yange yagenda dda tukugumiikiriza bugumiikiriza kogwe ne weebaka enju n'ofuluuta ng'olinga akajenereeta emisuwa gyakwata dda okitegedde nofuna oli agogola egigye ate saako bafunaako naye ŋŋamba abo abakyala nyingira mu bwongo bw'abakyala abasobola okwebaka n'abaana abo I am trying to curb kiki ekituvuga eyo okugenda eyo because nkyogera nnyo manyi lwaki nkireese ekyo olw'ensonga nti nno abakazi abamu bagamba nti omusajja tamalaako takyamalako lwaki temumalaako mbuuzi mutakyamala aki eki kigambye ti omusajja watali mukunonya ssente yeebaka leeti ajja leeti ewaka komawo akooye olukomawo nga yeebaka tamalaako n'ogamba kokubaka akasajja kalina obudde kalina ki kakuba jimu kali emunono kali emwanyi bira bwetyo kati eno message egenda eri abaami muwulirize abakyala bammwe ebibatwala mu bavubuka bali ngezezaako okubihintingako nti abaami mugenda ne mulajjalira ekisenge ekyo ekisenge noga nti Aisha nkuzaddemu abaana basatu okyammanja ki omubiri gw'omukyala tegukula temukula tetukula olutuuka nkula ku ggwe kasitangwa mikono emituufu emiwezo gati Aisha wali wa myaka emeka emituufu ng'oli bulala kubanga ffe tukula na handling
kati omwami otuuka n'ompasa handling n'otandika okulagaya ngamba Aisha mmanyidde mukyala tamanyira mwami buli lunaku omwami olina okujja n'ekipya n'oganga oyitiridde leero ng'oli bulala oyina okuba nga toli predictable omusajja yenna ali eyo beera n'ensonga enkomyawo ewuwo toba leero ali kuki ng'asiriikiridde ayonoona ki n'ogendayo olabe kyayonoona musanga apanguludde rediyo nga talina nsonga bakyagipangulula ebadde eyogera n'omubuuza rediyo ebadde njagala kulaba obwaya buno like be important be useful in your home mu kisenge. Yes, be useful omusajja kubanga amaanyi go gonna gasibuka eyo. Respect naye tugenda okuwa egenda kuva eyo ne batandika ab'ekiko gamba kakati Kalema nze simanyi Aisha kyayagaza Kalema nti mukwano temumutegeera oli Kalema nyinza n'omwogerako alina byatayogera kati awo abaami amaanyi muganywerezaawo kuba abavubuka bano kye bagenda obbasinza. Naye otuuka ewaka biragiro ku biragiro bwe nalinga nga tukyali munne nga tugendako ne mu kiyungu ne tusiika enkoko ya butto naye kati baatugaana butto mukulu munnange naye ne tusiika ne tuba ne time ample time together ne tuvuga at a distance of nowhere. N'otula mu motoka nga mugenda nga tugenda wabula simanyi wabula we tukooyera. We miss those things. Ono omuvubuka ajja kukolera prep antwale mu restaurant nga yasooseeyo n'amanya menu eri etya ansobola ki kwegamba atuuka nga he is familiar with the place and esenze mupya naye gwe tugende wa tunaalya wabula gwe omanyi tugende abasajja let us do the math nga bwe mwetegeka okutukwana n'onkolera prep n'ozuukuka n'ekyo nga nti wenaamusanga njamuga nti hey anzire habaana anziramu bwananziramu gati how are you ebintu mu bi preparing naye bwe mumala okututuusa ate ne mwanti nze kasana kuwasa kyaggwa tolala byobulire abakazi nyinza n'okunyongera abakazi tombulira abakazi nakoowa abakazi naye ndi mukazi ndi mu nnyumba yo tompaanako sigula mmere kikye sibawa kikyotabawo ekyo kyekiki emotions tetuziraba. The way you make me feel is going to hold more water than what you're giving me in tangibility. Basajja bannange muli mwanye. Yes. Muli emirondo. Ekisenge kiterere. Naye abaana bali eyo bali ku mitimbagano kati no beyambula n'okuyambula. Oli naagula kyalaba. Abaana ba ku mitimbagano ko. Oyinza n'obbasobola. Bali ku mitimbagano oli akigula alaba. N'olamuza ogaba mpeekyo ate baba batula mu challenge waliwo yatugamba nti ze kyamunjagaza ng'atuula nnyo mu challenge kale n'oteebereza ensonga ezo sinenya mukyala munnange naye awaawo wagendera ku kozi teyali ntuufu era Shabani bw'aba yakubba Shabani yakwebakira mbanya ku nsonga eyo yennyini nti nno omukazi tulabye omukazi byayagala mu mwana omuto oba omuvubuka kubanga ayinza okuba bimisinga eno kale ewabbaawe niye omulenzi ono ye intention bw'ogambye ayagala ssente ezokka kyekibeerawo kiwasi kyokka mu mutima mulungi takusuubiramu oli aba ku bizinensi nga bw'olabirira edduuka lyo n'okeera n'olyera n'okuba amasa n'ogajjako enfuufu kyakola oli bizinensi era ebyo byonna byakuwa is the return you're going to give back. Kati bwe tutunula mu simu y'omukyalo oyo Maria ne tugenda mu message za Shabani oyinza ogaa nti naye baaba amazima go googerwe omwana yayina ennyiriri balina obudde atuula n'akuwandiikira esse n'osoma ne read more nayo nakuweereza Aisha mwalidde abaana bali bulungi musule bulungi Shabani n'atuula bwejo kibaluma kituluma nnyo give me time on my phone to smile noga nti olinaga osoma kireka munaye raba nnono naye akeera ku makya naga good morning ng'alinga abuuza ab'omuluka teekako good morning my beautiful Aisha you're very special I love you so much I think about you all the time you're the sugar in my tea nagamba mukwano awaddako n'akasimu mukwano bino byowandise badde bigenda wange oba walala ti awo bwetyo bwentandise like that thing is going to build that nga noono Shabani oba n'abamufaanana bw'anaagenda okujja ajja kusangamu nga ne Kalema naye namusevingamu my husband my own naye nga message ye naye oteekayo amasanyalaze gaweddeko n'osiriko nagamba temulina sente ezibwa mukazi wo message tezitegeerekeka okitegeera omwami bakugaba munnange otweterayo ku mugaati ate ze naleseeka ye message y'abafumbo mugulyanga gundi sabuni agwawo ati omuti nagula kilo
kwegamba ebibuuzo bwe tugenda mu message z'abantu abali married bambize ennyamiza kyova olaba nti bateeka password everywhere kuba alina amugamba obuntu atayagala busangula naweereza akayimba nayo nagamba bugambye ennyimba ze nazikoowa ekikulu nammwe muganya okukula abaami tuddemu tuzimbe amaka abakyala tuddemu tugonde omwami wo bw'aba nga alina 50 gy'akola naawe step up to speed oteekemu 50 bw'aba si yakuba amasimu muyigirize gwe mukubire naye gwe gatankubirako wadde n'essimu gwe neeyiye ekuba if we want to build this marriage okujjamu bano abantu tulina okuteekamu omulimu. Is it worth it ku sayidi zombi that is ew'omukyalo omukulu n'omuvubuka omuto bonna bafuna kye baagala oba waliwo alumya munne bwe babeera bakitreatinze nga business ono n'amanya nti I am buying his services oli n'agamba I'm selling my services tewali ajja kulumwa buli muntu ajja gamba it was nice doing business with you kitegedde naye waliwo emotions kubanga abakyala ze mulina omukyala investingamu nnyo emotions n'agamba nti naye omwana ono wabula ne booli waso okomangawo wano kuba onkoze obulungi obutali butono we tutandika okufuna entanglement saawo kumba omulenzi ye omulenzi n'agamba nti ŋŋendako wa mami naye mami ono ng'ayitiridde bwe mba njogera ne mami toyogera kuba amanyi wavaayo essente nga n'ennyumba gyakuwasirizaamu gwe muwala muto wano mami ono mukulu munnaffe yagisasula kati oyo mami tasobuya ataddemu emotions. Tulabye abakazi abangi abakulukulu nga balumiddwa bakuze emyaka balumiddwa olw'omukwano guno otegerera ku ki red flags olegera tino okavuga kano kagala kubba n'omukazi ono bakakunzi banze ng'omukazi omukyalo omukulu ekisooka omuvubuka waliwo akuwa obudde ne weeyiiyiza waliwo ajja nga asaba ssente dakiika 2 laptop baagala gadgets mu abakyala abali gadgets kyekimu ku kitawaanya abaana abo laptop omanyi kati essimu yange yakoze bweti omanyi kakati iPhone mami iPhone banaye ennaku zino biki nyina byenjagala obifaananyi byaffe okugatta naye iPhone 17 yebikola bambi atandika okuteeka mu mboozi z'otawulirangako olw'ensonga omwami tasobola kusaba iPhone kati zimboozi yo out of that omwami w'emyaka gyo tasobola era akugamba bw'omugulira essimu aga yakunziba kiki kyoliko Aisha watandika ddi naawe okungulira ebintu byakunnangira kazi mulangira naye omuvubuka omuto tati amulangira akusaba ng'asaba nnyina jjukira ye akulaba mu kigera kya maama ng'omwana bananaga mama nsabayo omugaati tosobola nti masijja saba maama mugaati ajja kunnangira yakuzaala tajja kugasina ssente ajja kuziyiya atya nga tazirina mukulu ye mami kati naawe mami ali eyo omuvubuka oyo ayagala nnyo gadgets ekyokubiri baagala nnyo ssente era ajja kugamba dakiika 2 omanyi kakati rent jjukira ate abadde alina waakutuusa ng'alina ebintu byakunnyonya kkubira ekiro n'owuuna ng'empuna malongo mwana naye mwana gwe nze siri mwana I am your man okitegeera alina engeri alina authority gyakuteekako and you want he endures n'ayongerayo emboozi n'akuwangaaza mu mboozi eyo binyuma binyuma mwagala obiwulira nnyo nakugambye teri atayagala kuwulira bintu bimuwaana kati wobiraba ebintu bwebityo nga byokyogereko red flags ezo ng'oli mukazi okuliridde kana akakutokota kana kati olina kukola otya why do you give yourself lwaki weewaayo anti oga ebinyuma anti bikunyumira era naawe you have involved otaddemu kubanga bwajja n'akukwana ekitegeezayo exchanging numbers you're starting to talk ate batandika mpola mpola ogenda okumalako wiiki 2 nga muli bulala ne nudes zitambula zidde nga basaba ebifaananyi abaana bato ate babigaba kuba bo talina kimuswaza ebyobwerere nyabo ebyobakazi abakulu amasimu g'abakyala abakulu boogakebera bamugamba ki bannaye gajjudde ebitundu by'abavubuka nyabo babigaba kuba kyatunda iseringa service oli ayolesa kyalinawo kati omukazi n'atunuulira bba nakuba obufaananyi
nga tebigatta baku basajja pogo tugirekomye wano tukomye wano pogwa bassebo ne bannyabo onyize tubadde twogera ku red flag ntaasa bavubu basajja butabagerageranya nedda mugo obufaananyi babagerageranya oteka lyo omuvubuka ne tata w'abaana bo akafaananyi akubidde video ng'anaaba ova ku mutwe noga nti naye kalema simanyi kyendiko kuba kalema tekiggwa notereka essimu olwo password ne zijja nosaamu eriiso nosaamu ekigalo nosaamu ekinkumu kubanga obuuza why are they closing these things lwaki basibiddemu gallery kyova olaba nti babajjako ssente kuba busaba bagamba bw'otampa ssente mami nja kuta obutambi kubajjukira bwakuwa byampankuwe bw'aleeta ne buno obutabi omulaba buzungana buti it is that people invest in a lot of time mu bintu ebyo era amasimu ago ne wala bagula iPhones kubanga zo zikuuma ebyama okitegedde agamba gali omwo oli omusanga yeggalidde n'alaba abavubuka be nga bana naga nti aliwa waliwo Peter waliwo Tom waliwo John waliwo Isaac Ivan nti nyabula kati n'aleeta bba namuteeka wali ng'alaba tekikola kati byebyo the moment you start comparing ogenda kulaba nga kyolina si kirungi kati abakyala abali comparing kintu kizibu nnyo anti buli kyolina jjukira gw'okirina kiri tokirina buli kintu kyolina okijja emize kyotalina kiba kirungi the water looks cleaner at the other side. Ladies and gentlemen, bassebo ne bannyabo mubiwulidde abasajja amagezi bagawadde abakazi amagezi bagabawadde musajja mukulu oba oli na family bakubuulidde ya ku mulondo lye mmwanyi kolamu ku gym wana ku mukazi tujja kubidda mbeera n'obudde annaye waliwo yagamba nti omusajja omugagga buli kaseera keera genda kola ki talina maanyi gakisinga amaanyi agateeka mu ssente mugamba mmwe mbeera nago we are out tukusiibudde wamma naye oba olina obuzibu bonna kubira ku kansala nga tonnatuga mukwano gwo kubira kansala nga tonneetugwaga kennyini kubira ku kansala bw'omanyi omuntu eyaggwa mu nsobi zonna mukoneko mu inboxing ajja kukwasa okuba nga akutaasa tulase eggwanga lyaffe Uganda ensi yaffe wamu mpozi ne nabulamu earth ate abakyala sibawagidde kwagala baana bato bawagidde babawaane okuwaana abaami be mbadde nziramu bawaane bayige biki abantu bano be bagamba abaana abakazi baabwe lwaki ekibatwala because they give their money n'omusanga nga muyina account omugamba yisha ssente zo nga zikendeera waguze eki there is a transaction kumbe genda batubadde lyo n'obukadde 5 kati wasigaddeyo 2 kumbe yaguze laptop nagiwa kavubuka kamusabe nina emitawaana gyange ebyo those things abaami tuzibeko ebituli tubisibe tusobole okutangira abantu bano bwe twafuna ssente tetusobola kwefuga mube bulungi mweraba